Mwami Sseggona ne kadi gy'ataafunye just kwogera mbogezi sina gye ndaga nga kaakati mwami Kyagulanyi yagaba kadi ng'aziwaani ng'azimmaani nana Sseggona tebakuwa bannaye bo bakuba bamanyirivu mu byabufuzi ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye biba kubanga basinzira kumanyirivu mu byabufuzi bano bombi ani yandimye munne kadi ani yandigimuwadde fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kadi era naye twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja obasanze mali myaka ameka 3 gwe yaleesewo emyaka 5 yagaba kadi si yazigaba ani nyininsi bamwami Mpuuga oba bali luddawa abasajja bagundivu mu byobufuzi ebyobufuzi byabwe binaabuuse nga nyininsi ayisiriza ku muyimbi eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga meseji ya byabufuzi buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesito ng'akasajja kalina manifesito era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu abakugumba ebyokwerinda amaanyi basinze gassaawo mwami Nandaala yasooka mu byobufuzi oyo gwe mujinja tambula tewali buzibu simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana ng'ababiŋŋaana be baani era ku lukiiko ki nabyo byakuwa kadi twanabyogera na tebampa bagisigaza mwami Nandaala Mafaani kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi ani yandibadde asinga abantu Mafaabi yandibadde n'abantu bamanyi obulungi gwomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi ate nno mwana ge kabube bugagga mwami Mafaabi sente gy'alina Kyagulanyi takolaki kyokka ate abantu bagiyena ate eri tekolaki lwakuba ate ye omuntu pulezidenti gw'alina pulezidenti w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi oseka ki nvaako bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa nnyiniinsi eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye kasi Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe n'atekulwa ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe naffe abamabirizi naffe abapiiza nti kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze amafuta gakampi ayina obuyinza nnyinsi ayina enteekateeka teyina kibulamu bassewo ne bajja butukkakane 226 leka kuwangaala bulamu bw'otannatuukamu abaana baffe ebiseera byabwe bwe bali babakuze leka kuwangaala bulamu bw'otonnakola ki bwe bali kula libakuza yamanyi gwoledde abaana bayinza okukula n'okubeerawo tokola ki ebigambo byaffe tulwanagana na mindset owangale n'obwongo obutegedde ani ali emabega wa byonna oleke kkoowa nnyo oleke kwemenya na bitali bibyo olede ne byoli byennyini si ntegeka za kitaawo